president omwaka oguwedde twabeera nominated mu Grammys. This time around twalina hopes nnene nga tufunye abayimbi balinga basatu abali considered to be nominated. Ne bikomawo nga tetulinayo yadde eyakuta oluwuzi kyavudde ku kyobuzibu bwabadde wadisi. Grammys we compete with the whole world. Grammys is a world cup for music. We compete with people from all over the world. People get in studio every day, every minute, every second. The world has millions and millions of artists. Making it for the consideration alone, it's a big deal. Maybe people who don't know, but if you know what that means, you have to celebrate it. And we got consideration from Ugandan artists. It has never happened. Nomination. This time around, I told abantu okuba lulina kirimu abantu bayongeramu amaanyi. Kati kitegeeza award yenejja ne bwe nabanga sinzengereza obutegera hopes kati ziriwa. So we just need to thank God that this we got consideration. Let us work more hard for next time. Tuli ku award ceremony era tujja kwetooloolera nnyo ku award. Waliwo ezabadde e Rwanda. Tetwafunyeyo yadde Omunayuganda awunyiza ku award ate nga zabadde za East Africa mainly. Yeah, but good enough they represented. Performing on that stage, with global artists from all over the world. It's not easy. We need to celebrate that achievement of recognition. Abantu baffe babadde nominated and they performed in front of international artists. Omuntu ngo muyimbi nga David atakumanyi n'akutegeera ku olwo. That is something big. We have to appreciate that. It was very big. Next time we will win. Eddy bwetuda ku kitongole ekyokulira federation negative choice zivuddeeyo simanya is it right oba bakuba bukubi kitongole? First and foremost is propaganda. Buli wetuforming ngaffe unity waliwo betujja omugaati mukamu. They cannot let us settle. Nabo balina okulwana lwakuba naffe tulina okubeera okumpinga because ebbanga lyonna ffe tubeddewo nga rights zaffe bazitubbako. Kakati abadde bazitubbako tebasobola kuwummanga balaba muvuddeyo nekolemu omulimu muzibazeko. Nabo bateekamu ne basoosinga mwe mubali bannamawulire mubimanyi bangi ababatuukirira. Ekyokubiri propaganda atambuza ensi almost 95%. Propaganda. It's politics bamuteeka buli wamu okusobola okubanga abantu bakola bye bakola. So malices zibaawo abantu bawaayira abantu bakonjera abantu boogera ebyekiro but that does not determine who I am. Nze kyendi nkimanyi no tiriyo naawe. Kakati oli okera ku mate n'agamba mbu simanyi vidiyo yeebaka Mubuliri Bwa Rema ne bw'omuwa emiliyoni 10 n'omugamba akutwala essebi kutamanyi talinnyanga naye. Ate nga yagendayo nga babyogedde anti kati nze njagala ompuliriza bino ebintu saagala byogerako kuba tebimake sense but mbawadde ekitiibwa. You are journalist. I have to respect. That's why mbyogeddeko. Nze saa kwogera ku bino because it does not help me. Nze manye ekituufu. Ayagala okuntwala nga bwantwala yakitwala. Naye nze ekituufu nkola kati njagadde nkibagambe. Tamanyayo talinnyanga naye kati simanyi ate awo oba obuliri bwali bwawa. Twalina amakameka. Naye ebyo bibaawa. Akatono nnyo ate no, they just nsanyuse nnyo okuba nekibuzi nange okwatendinga wadde zino kubanga byonna mbeera zibeerawo nga ndi walala zibeerawo nga ntambula zibeerawo nze kwolaba ntambula amawanga mangi nakati nebaza Mukama okuba nti at least nasobola okuwummuza erimu nsobola okutambuza ku bya federation nensobola okumanya n'ebintu bye nali simanyi. I'm catching up on the ground. So I thank God for that. So I'm very happy to be here. ekigambibwa nti Bebekulu yasuulawo ekifo kye mwamuwa takyajja ku kibiina ku federation kituufu si kituufu? My friend kyetaaga ekintu ekyo n'okibuuzayo kubanze bwe mba njogera naye andaga ali bulungi oba okisege naye womuyita tajja ajja ate alina buzibu ajja Bebekulu kyali wanze ngenda namuyimbirako ekiwaatula oba okisege kyali wange we talk almost every day naye abantu bali bize balina okwasaganya ebirala sagenda kubeerawo nga buli kaseera waatudde. People have to work oba okisege kujjako ye bw'anavayo naganze yonna bivaamu oba bw'aba ayinamu obuzibuzibu ng'omuntu then
He will tell me, but you can talk to him. Chana abagamba chema mugenda nacho. But still, federation tebagivamu. Banga federation ekolagana na association members. Abantu, individuals bakolagana na associations. Federation is formed of associations, not individuals. Mbozi nga aba in association mweyavu. Na federation forming association. So as the association member, when all the association here put them, they join no kumbuza. Amen.
yo sigalaka tokoleto ndege kuloka basabye kozo kitufu fe tunyumirwa tusobola kunyumirwa ku kamera wine itimoni wine chamoni